Nkulamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Catherine Mitala, omukyala omubulizi w'enjiri, era enjiri ya leero ngikutuusaako okuva mu Luka 15 nga ntandikira ku lunyiriri lw'oku11 ne neeyongerayo. Lugamba bwe luti: n'agamba nti waaliwo omuntu eyalina batabani be babiri. Omuto n'agamba kitaawe nti, kitange, mpa omugabo gw'ebintu oguŋŋwanidde. Kale n'abagabanyiza ebintu eby'obulamu bwe. Awo oluvannyuma lw'ennaku si nnyingi, omwana omuto n'akuŋŋaanya ebibye byonna, n'atambula n'agenda mu nsi ey'ewala, n'asaasaanyiza eyo ebintu bye mu mpisa embi. Awo bwe yamala okubirya byonna, enjala nnyingi n'egwa mu nsi omwo, n'atandika okudaaga. N'agenda ne yeegatta n'omwami w'omu nsi eyo. Omwami oyo n'amusindika mu kyalo kye okulundanga embizzi. Ne yeegombanga okukkuta ebikuta embizzi bye zaalyanga, ne watabaawo muntu amuwa. Naye bwe yeddamu n'agamba nti, abaweereza bameka ab'empeera aba kitange abakkuta emmere ne balemwa, nange nfiira wa n'enjala? N'agolokoka ne ŋŋenda eri kitange mugambe nti, kitange, nnyonoonye eri eggulu ne mu maaso go. Sikyasaana kuyitibwa mwana wo, nfuula ng'omu ku baweereza abo ab'empeera. N'agolokoka n'agenda eri kitaawe, naye yali ng'akyali wala. Kitaawe n'amulengera, n'amusaasira, n'adduka n'amugwa mu kifuba, n'amunywegera nnyo. Oyo omwana n'agamba kitaawe nti, kitange, nnyonoonye eri eggulu ne mu maaso go. Sikyasaana kuyitibwa mwana wo. Naye kitaawe n'agamba abaddu be nti, mugende muleete mangu olugoye olusinga zonna mumwambaze, mumunaanike empeta ku ngalo, n'engatto ku bigere bye, muleete n'ennyana eya ssava, mugitte tulye tusanyuke, kubanga omwana wange ono yali afudde azuukidde, yali azaaye azaawuse. Ne batandika okusanyuka. Mukama yeebazibwe. Tulaba abaana babiri abaazaalibwa omwami omu, naye omwana ono omuto kiseera kyatuuka ndowooza ng'akuzeekuzeemu, awulira nga yeemalirira kati naye ebintu abitegeera bulungi. N'agamba taata nti nze byange bimpe, era taata we teyali mubi, n'abimuwa. Naye Bayibuli egamba nti ennaku tezaayitawo nno nnyingi, mwana n'apaakinga ebintu bye n'agenda. Era ng'oba omanyi Katonda ye tatukaka. Katonda yatuwa okwesalirawo. Weesalewo n'ogaa nti nze kyali mu nnyumba ya kitange oba ŋŋenda. Kati omwana ono bwe yasalawo n'agenda, era olaba taata we tamuteekako ffoosi, takola ki, n'agenda nti naye bw'atuuka eyo n'asaasaanya ebintu bye mu mpisa embi. Teyaleeta magoba, teyabikubisaamu, teyagattako, naye yabisaasaanya. Bwe tubeera eyo mu nsi nga tetukkiriza Yesu Kristo, kubanga ffenna twali babe naye twabbibwa, twanyagibwa, omulabe yatukwakkula, naye bwe tubeera eyo bannange eyo teri kwegattibwako, wabula tutoolebwako butoolebwa. Omwana yajja n'obugagga obungi obwenkanidde awo, n'agenda ng'asanyuka, ng'ali mu masanyu. Ndowooza n'abayaaye beeri baamwaniriza, wamma okikoze, naffe twavaayo, naffe twaddukayo, jangu tujja kukulaga bino, ekibuga munnange tujja kusaza ekkubo, tujja kuyigiriza bino, wano wali bino. Ega ne bamujajjatta, obulamu nga bunyuma awo ng'akyalina ebintu. Naye nkubuulire, olw'okuba nti ensi tekugattako, ekutoolako butoozi, era ekiseera kyatuuka ng'ebintu takyalina. Kindabikira nga tekyalina bbanga ddene nga takyalinawo kantu n'akamu.
ono yasikambulanga bino, ono n'atwala bino, ono n'amulimba mpaayo emitwalo 10 ndeete kino. Bigamba ng'ensi bw'ogimanyi n'emugabana. Ensi teri kwegattibwako, mu nsi temuliimu kwegattibwako, wabula ebirungi byo byonna ebikutoolako. Ensi ekutoolako empisa ze ennungi, ensi ekutoolako okwagala Katonda, ensi ekutoolako okussaamu abantu ekitiibwa, ensi ekutoolako buli kalungi konna. Naye Bayibuli egamba mu Lunyiriri 14 nti bwe yamala okubirya byonna nga tasigaza naako, enjala ennyingi n'egwa mu nsi omwo n'atandika okudaaga. Enjala ennyingi n'egwa. Naye baneeka mbabuulire, wa kitaawe tewaaliyo njala. Naye eri gye yagenda enjala yaggwa, n'atandikirawo okudaaga. Njagala okugamba nti eno ewa Katonda teriyo njala. Enjala eri mu nsi omwo, enjala ennyingi. Mbu n'agenda ne yeegatta n'omwami omu mu nsi y'eyo gye yagenda. Omwami oyo n'amusindika mu kyalo. Oba taata we yali wa mu kibuga, oba taata we naye ensi ye tekusindika mu kibuga. N'amusindika mu kyalo nga tamukwatiddwako nti naye omwana ono ng'alabika ng'anyirira, alabika mwana w'abantu, oba kamugamba addeyo ewaabwe. Ensi tegenda kubuulirira ggwe, kankubuulire, ensi tebuulirira. Ensi eno gy'olaba egula mirambo bwe bagamba. Mbu n'amusindika mu kyalo. Omusajja ono yandibadde agamba oba omwana ono omuweerere, naye yamugamba genda mu kyalo, ate nga naye alaba kyekiriwo kyekigenda omutaasa. Olaba nga yagenda mu nsi eyo wala, ali mu kibuga, ne bamusindika mu kyalo ne yeeyongerayo. Ensi ye ekwongerayo bwongezi, ebuziba mu bubi, mu kudaaga, mu kulumwa ennaku, mu mbeera embi, ensi ekwongerayo. Abo abantu b'olaba nga abakusaasira, abakukwatiddwa ekisa, bagenda kwongerayo. Abo abantu b'olaba nga abakwaniriza, bakujajjatta, bakugamba bino, bakugamba, bajja kwongerayo. N'atandika olunyiriri olwo, n'amugamba n'agenda okulunda embizzi mu kyalo. Agenze musajja wattu, yali mwana w'abantu, oba oli awo n'okusoma yasoma, naye kaakati akkiriza agende, yeeyongerayo bweyongezi, ne yeegombanga nga ennaku ze yamalanga eyo nga yeegombanga okukkuta ebikuta embizzi bye zaalyanga, ne wataba muntu amuwa. Ekitegeeza ye yalundanga embizzi naye ate nga si yaziwa emmere, nti ne wataba muntu amuwa. Eri ku ddundiro waalingayo abaliisa embizzi, nga bino ebyokweriisa okwebezaawo bikwata ku ggwe. Ensi nno ng'efumbiikiriza. Ensi esobola okujja mu bantu ababadde bakubuulira enjiri n'ekufumbiikiriza n'ekutwala mu masabo yogayoga, ng'oli mu masabo. Ne yeegombanga naye nga tewali abimuwa. 17 naye bwe yeddamu akagambo ako, naye bwe yeddamu. Okweddamu kitegeeza nti otuula n'olowooza. Bwe yatuula n'alowooza 17 n'agamba nti abaweereza bameka ab'empeera abakitange abakuta emmere ne balemwa. Wali yali akyasaasaanya nga tasobola kweddamu, yali akyalinawo ku ssente nga tasobola kweddamu, yali yakagenda mu mbizzi yalowooza ajja zisobola, teyasobola kweddamu. Naye ensi yamala kumukwatako n'emunyiganga omukazi bw'anyiga amatooke, n'emunyiga buli kasonda konna n'emukamula, nti ne yeddamu. Kabadde kanyiriri ki? Kanduddemu olwo 17. Naye bwe yeddamu n'agamba nti abaweereza ye bannanga abaweereza, olwo ng'alinga omuntu eyakazaalibwa oba eyakazuukuka, n'agamba ye ndi luddawa, ye bannanga abaweereza bameka abali mu nnyumba ya kitange abalya ne balemwa.
nange naafiira wa n'enjala, nange naafiira wa n'enjala. Ebigambo bino teyabirowooza wali nga yakamala okusaasaanya ebintu bye, naye abirowooleza eno ng'ensi emukutte. Ensi tesaasira. Nabali abaleetanga ebikuta by'embizzi nga bamala kuziraba nga ziridde ne zikkuta. Ensi setaani oyo omulaba akuwalaawala naye gy'akutwala agenda kufumbiikiriza. Agenda nga takuganya na kulya ku bikuta bya mbizzi, takuganya na kubaako kako. Nze ndabye abantu bannange setaani abawazeewaze baali abaana b'abantu oba nga tugambe abaana b'abantu, naye setaani ng'amwokyezza emimwa gyonna nga omwenge gugyokyezza, talinaawo kake, terina mukazi asobola mukkiriza. Tewali na mukazi gw'asobola kugamba nti jangu tufumbirigane tuzaale abaana, naye ng'ensi ate ng'ekyamukamula nga tennaddamu. Muganda wange gwe onooba tonneddamu, ensi ekyakukwase ekyakukamula. Naye ate sandyagadde, nze ng'omuntu akwagala, sandyagadde yongere kukamule. Olwaleero ng'owulidde ebigambo bino byeddemu, wavaawa era otuuseewa. Watandika okukola ebintu ebyo naye kakati bikumazeewo. Bikukoze ki? Bikumazeewo. N'agamba ati sijja kufiira wano njala, naagolokoka ne ŋŋenda ewa kitange. Olw'e18 mugambe kitange nyonoonye eri eggulu ne mu maaso go. Omwana ono yava eno nga agenderedde okwenenya. Olugendo luno yalutandikira mu kweddamu, mu kulowooza. Lowooza gy'oli gundi gwe, lowooza bw'otyo si we wali. Naye bwe watandika okunywa omwenge, bwe watandika okugenda mu masabo, watandika ng'asaaga, naye kakati osulirayo ddala mu masabo g'okuba n'ensaasi zaayo, naye gy'okomye okuzikuba n'ensi gyeyongedde okukunyiga ate ekyakunyigira ddala. N'agamba naagolokoka, ate bambi n'agolokoka. Naamugamba kitange nti nyonoonye eri eggulu ne mu maaso go, sikyayitibwa mwana wo, nfuule omu ku baweereza ab'empeera. Egamba ng'omwana ono alaba nti takyasaanira na kubeera, naye ng'awulira nti okubeera obubeezi, omuweereza oba omukozi ow'empeera kinaamumala, naye ng'alya, kubanga eri nga n'ey'embizzi tebamuganya. N'agolokoka n'agenda eri kitaawe. Haleluya! Omwana ono teyakoma ku kulowooza, naye n'okugolokoka era nakwo yagolokoka. Gundi gwe olowoozezza nnyo okulokoka naye ate obikomyawo. Olowoozezza nnyo ate oyinza n'okuba wali mulokole n'ogwa, naye buli kaseera ogamba naddayo mu kkanisa, naddayo, naye ne bikulemera awo. Ono omwana ye yasitukira ddala. Naawe munnange atannalokoka lema kugamba bugambi nti nnaalokoka era nnaalokoka, ndirokoka luli era bwe ndiraba nga gundi ndirokoka. Munnaawe ebyo byonna byakwekwasa. N'agolokoka n'agenda eri kitaawe, naye kitaawe yali ng'akyali wala. Kitaawe n'amulengera n'amusaasira. Katonda n'atusaasira bannange. Katonda asaasira, bw'akulaba ng'okomyewo tayinza kukulangira. Kale gwe obadde okola ki mu mwenge? Kale gwe obadde ebbanga eryo lyonna? Kale gwe nedda. Asaasira n'agamba bannange laba Kasali n'akomawo, n'adduka n'amugwa mu kifuba n'amunywegera nnyo. Kwegamba nga tayagala na kuva mu kifuba kye ng'amunywegedde, ng'awulira omwana we akomyewo. Omwana oyo omwana n'amugamba kitaawe era ekigendererwa kye tannakivaako, newankubadde bamunywegedde era yeenenya. Amugamba kitange nnyonoonye eri eggulu n'ensi, eri eggulu ne mu maaso go, sikyayitibwa mwana wo. Gwe okubeera obubeezi ng'okomyewo mu kkanisa tekikumala. Oyinza okuba wali mu kkanisa naye nga kati okomyewo. Oyinza okuba nga ensi ekkubyekubye n'ojja mu kkanisa, naye era kikwetaagisa okwatula, kubanga omwana ono teyajja buzi wa kitaawe, naye ye yatula n'amugamba kitange nkomyewo, nayonoona. Twatula ebibi byaffe tubyatula ne tubibuulira Katonda, ne tumugamba taata twayonoona, era n'olwaleero ngenda kukukolembera essaala. Twatula ewa Katonda, tetujja buzi ne tutuula mu kkanisa
ne tubala nti kakati tumazeemu emyaka 2 nedda tujja ne twatula ebibi byaffe eri Katonda. Naye kitaawe n'agamba abaddu be nti mugende muleete mangu olugoye olusinga zonna mulumwambaze mumunaanike empeta. Bamwambaze olugoye olusinga obulungi bwe butukuvu, mumuwe obulokozi. Bamalayika mumuwe obulokozi oyo, mumuwe n'empeta obwannannyini. Empeta etegeeza obwannannyini nti oyo kati mwana wange avuddeyo eri mu mbizzi, kati oyo mwana wange. Mumunaanike empeta ku ngalo n'engatto mu bigere bye, kwega engatto za kubuulira njiri, ngende nga ndooza ddeyo abagambe bali nti bannange nze navaayo. Muleete ennyana eyassava mugitte tulye tusanyuke, kubanga omwana wange yali afudde azuukidde, era yali azaaye azaawuse. Ne batandika okusanyuka. Bannange eriba ssanyu jjereere omuntu yenna nga yeenenyezza ebibi bye, omuntu yenna ng'akutte ekkubo okudda eri Katonda, kubanga eri Katonda gye twava ne tumuvaako. Jjajja waffe Adamu bwe yamuvaako, ffenna ababeera mu Adamu twamuvaako, naye tulina okudda. Olwaleero gamba ng'oyagala okuba ng'odda eri Katonda, gaa nti ayi Mukama nkwebaza kubanga olwaleero nkomyewo, nali nzaaye, nali nfudde, naye nkomyewo. Mpa obulokozi bwo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.